ate era tutu naffe tukaddiwa naye era ensonga tezikolanga ki. Bwe najja luli ndoza omwezi gumu emabega yaŋŋamba nti onalaba ekintuuseeko obuzibu obugenda okugwawo kati bandaba nga nze waba tewaliwo agenda kulwanirira abantu bano. Era kyekyandeeta mu ofiisi ya RDC ekyomukisa omulungi asobola okwogera. Kale tutandika n'ani? Neyaziza amanya agange nze mukadesembera inti ntemi omulangi owa Kabagambe sakamuleeta ennaku ngameka satu bakubanga entolo zijja mu mmere awaliwo bajja ne bannamawulire banze na mutamu ginabironga nnaaba kubato kwaliko omuzeyikalidi omugenzi yakafa wali ngo wali awaka ne bagamba ali waki damage eriwa oyo senga atuuka ababuuza damage eriwa omwana gemuweesi bagenda omulaki okutwalayo ebbaluwa yagala ogizaayo mu ofiisi eyo ewa osi owa yensonga yazikola atyawo agamba ono talina musango. Abasirikale ne bajja mwami Kabagambe n'amuweereza emitwalo emeka 5 ez'emmere nga Juma tebamutemye ne medical form teyagizaayo ku poliisi n'atula nayo ku gate olw'okugyawo damages ezo kyogera ne sengaawo n'omujulizi akola ki kati ku nsonga eyo obuzibu bwe wa Kabagambe buvawa nga ne ssente okugulawo omusango ku muntu akusiiza ekibi so si kugonderera ate kwata busente obuveewo omuntu abadde akutaddeko omusango. naye nakulaga ekyokukola negamba kyandibadde kyamagulu okubanga oli mu kitundu naye ng'olina obuntu. MP tuyambe odire Buganda Board esituke bukuukubira bwebanga eyakkiriza tukimanye tewali solution kooti ezo naye bali aba Buganda Land Board tulina ensonga lwaki twabawandiikira buwandiikizi kigende on record kyombe ebireeta obukinjagala kumalayo ntuuke bana be balina ebigambo ebingi mu bo mulimu abalina naye mbasaba wamma abavubuka abali wano essimu ezo nakulaba bidiyo bibiri bw'obanga olabye omusirikale ng'akola ekikyamu ate bano balina we babaloopa mu poliisi standard landiroodi yono mwe mukoma wano bannabye maama ebyo byange eziri ku ttaka liizi oba freehold ziri mu kkooti awo so mbasaba n'obuwombeefu zirinaamu sayidi ekirungi abantu batulugunyizibwa Muyanja akola nga manager ku faamu. wa Kaaburo kabawala abalimu ensonga eno era tukuŋŋaanyiza wano bassebo nammwe tusanyusa saala olw'essaawa batugambye essaawa 5 naye obudde bugenze bufuukafuuka ne katusabe Katonda nga bwe tusabye essaala tulabe ng'ensonga eno tugitwala mu maaso. Eyo nga nvuddeyo njagala okube akazina kansooke nkawe muliwani tugenda okututambuzaamu. Mukama abakuume mbaagaliza okutuusa okuteesa okulungi naye nga kyembasaba nange mu ngeri y'emu nja sooka okwebaza kyamaani waffe webale nnyusebu abantu nti bayonoona emmere ye era olunaku olwo abantu bano baali madamu aladika ewooye yabawadde ebbaluwa ebayita okubakola ki okubakwata
naye nga yajja bano bagenda otuuka kugombula ngaali eno mu ttaka nze musanga addayo bannaye n'olw'ensonga eyo kijja kubeera mwogezi omu nga gwe gwe babonyaabonya omwaka ne guggwako n'ogwokubiri n'ogwokusatu ye maama baabakulembeze banaakuma n'oluusi bakuwa naye maama njagala ove wano nga mmaliriza ne tuva wano twalina miitingi era ya ttaka tugenda owulira ng'abasirikale bali kuuma abaana abasajja ba Kabagambe nga basawa ebikajjo by'omutuuze omu bamuyita Nyangweso Vincent Kaaburo ne tusituka wano waliwo ne bannamawulire ne tugendayo twatuukawo bwe tutuukawo ekibinja ky'abasirikale ne kijja baalinga basatu nga kuliko n'abakozi ba Mr. Kabagambe omusirikale yakokinga emundu n'ebifaananyi mbirina era ebimu tubadde tubikula kale mbirina n'ekifaananyi kyenkirina yakokinga emundu nakkako ne wansi n'afukamira bw'ati akube mu bantu yalaba kale yali ndowooza agenda kuba naye nayanguwa ali division ye Naggalama wabula okubanga batufunika police post akatutwala nze kentandikira kuba kekali yerimu obubbi obukyasuse batusayire emmere abasirikale okutalabaga nti batusindise tukuuma abo nga bakuula emmere ebijanjalo amayuni ebikaji babisaawa nakutama tukuba amasasi nze nali sazeewo muyole nze wange bukyanga babambuzi buli musango ogujja gunkonako ne mbasiriiwo naye nga yakulembera ekintu ekyo kwaliko bananywa musirikale kwaliko Muyanja musirikale kwaliko Sebakijje yewe ttaka okiwulira Muyanja ne bananywa n'omusirikale tweyambe omukadde yatikkako ku mbuzo zijja mu kyalo ng'azitwala twewuunya nnyo ne batugamba abadde asigala nje wa Kabagambe tujebuuza nnyo abasirikale b'Ennaggala okuba nti tebalina mmere okuba nti ate baginona mu byalo nze omusirikale nkubuulya amazima luuto yasembayo nze omu kubayogera naye nga kituufu okuzaalibwa kumu n'okufa kumu kati ngenze kufa ne mpandiika era ejjambi yensula mitwetwe bankonko n'enkya n'eggulu Muyanja yabaleeta naye nze mbabuulya g'amazima n'abaana nabagamba nti nze ngenda kufa kufiiririra ttaka jjajjange yalifiiririra Kabaka nze ngenda kufiiririra ttaka ne tukooye obubbi obuli e Naggalama nga abasirikale abasinga bali Naggalama babba ate ng'era wano waliwo omu nze gwensinga okwetegereza kubita kuba tukooye bannange poliisi okutusaako emisango kanze neewuunya waliwo ne gwesaaliko ne bampita musimayira nabaddeko naye nga ndi Kampala samani singisanga ku kyalo ne mbuuza nakoze eki nti Muyanja yaze n'akuwaabira ne munoonya mugaye Muyanja njawo mbuulire keekano akalinga ekiku kano keekano atambula n'emmundu ne pisito ne tiyagasi bamukutte bamutaddewo ku poliisi abapoliisi b'e Naggalama baweeta mwewete nti enkyanga addayo gwe bakwata n'omuvuka yayogera tiyagasi bamukwata ne bamusiba Naggalama birigi wuno kyamaani waayo wemakonvubuka bamukwata ng'ayogedde tiyagasi Muyanja gwe yamusanga nayo ye bamusiba era ne bamugyamu akasente Muyanja bamugyamu mmeka bamukwata ne pisito ennakanyonyi Muyanja bamugyamu mmeka ne bamuta yaliko afande omusajja yaliko ne mbayitako nga abasirikale abagoberera abapuntetta bamenya ebikajjo nezikirya muntu ngoyo ayimidde bwati oyo afande yaliko nga ayimidde bwati mabega naye nga bamenya ebikajjo byange balya ne ngamba poliisi yennyini era nakyewunya nnyo RDC eyaliko bamwine naŋŋamba nze ngende wa Gluten mbu bansasule ngenda nti wa Gluten bansasule kyekyo kyenasinga okwewunya nti DPC olwali aliko naye afaanaganye n'ennyangoma obubbi abuyimidde mabega bannaye mala omwezi mulamba ng'ali kitalya nga sirina kyendya nga bamusibye lwa ttaka lya kitaawe ye yali omulere nga yakulembera abalere abali ku ttaka lino bannange nze simanyi kubanga baŋŋambye njogere kitono naye maama wange oli mukyala obukyala nga bw'obumanyi Kabagamba awantu wali waatwala wempeeredde abaana bange wenzijjaako okulya wenzijja buli kimu essaawa ya leero bba wange mulema naye ng'obulema bwe bwa Kabagambe lwaki bwa Kabagambe yali tannajja ku ttaka nga tetulina dduka essaawa ya leero mbadde sinalipootinga wa chairman wange nze nasuze n'abantu babiri olwaleero era omwana wange omulenzi simanyi bulabe ki bwe bagenda tutuusaako bannange maama wange
tusaba n'obuwombeefu bungi nnyo bunene nnyo otuyambe mutudduukirire. Wasuze n'abantu babiri Olwaleero ekiro ekikeesezza olwaleero omwana wange abasajja nga bali babiri nga bayingiridde mutabani wange kuba mutabani wange obuzibu bw'alina kirambulule bulungi. Abasajja bazze babiri ku nnyumba ewaffe. Omulenzi oyo waasula aliwa ye gwe boogerako wuuno wano Moses mubiru Moses. Kati abasajja bwe bazze omwana adduka bwadduka kyava kuba ku ddirisa naga maama abantu bano babiri kyeva mugamba kubira basenoga bakole ki bajje bakuyambe tojja kusobola gobalagana n'abantu bameka babiri ng'oli omu. Kyava ajjayo effumu bwe yakutte effumu n'adduka n'abagoba ne balaga nti bakoze eki bajje eno Nkulagirire. Kyenva mugamba tusale tudde wali tugambe basenoga bajje bakole ki batuyambe. Senoga yasanze yeebase kyenva mugamba kati okoze otya kyavaga nti abagenze wayiseewo akaseera katono okumanya nti abantu bano babadde bazze kututwalako bulamu ne bayita bwe bati eno emabega w'abantu basenoga ne badde waliwo ekkubo erigwa ku nnyumba ya Kabagambe eri gye yazimba wayita nti wawe we yasanga ennyumba ezikoze eki eziteredde n'ebibanja by'abantu. Bannange nze ebigambo mungambye kwogera bitono naye omusajja Kabagambe taata wange nkulabyeko olwaleero mbadde ndudde okulabako. Taata nkusaba ne sekusaba yenna otuwe ebibanja byaffe kubanga olabika nti gwe nannyini naye ffe tumanyi nti Kabaka yeki ye nannyini kubanga nze ayogera naawe oseka obunyomi bw'olina n'eggwanga lyammwe kisajja gwe wajja oli mutono kati oli ogejjedde ku ssente zaffe. Omusajja oyo simwagalira ddala kale mmaliriza maama maze maama kankyogere bakwano mbegayirira amanya gange nze namusisi maayi nzaalibwa Masiyale ttaka nze nkuze ndi ku ttaka eryo ku kibanja ekyo ekya Kabaka ku ttaka lya Kabaka nga sirina kyemmanyi naye ndabidde awo nga mwami Kuludene ng'aleeta abapunta nga batwala eki bw'asiba liizi bwe yasiba liizi ne tubeerawo tetwafuna buvune nnyo nga kaakati bwe tuliko. Kaakati basemu omuvubuka ayagala ezakagwirawo n'atuwaabira ne tugenda emukono mu kkooti tetwayambibwa ne tukomawo ne ku ssaawa ya leero tukyawera ennemba n'omwami Kabagambe ne Muyanja ente baziridde embuzi zaali 8 enkoko sibala basaayo olusuku olwalimu emmere gyotemamu pikapu ebikajjo tebwasigala ewaffe byonna ne babitwala ne ku ssaawa ya leero tubonaabona. Muyanja bw'ayagala okulya ku nnyama n'addukira ente ebuzaayo omwezi ogu okuzaala. Muyanja bw'aba ayagala n'atiisatiisa embuzi n'azitwala enkoko n'azitwala ssekkoko n'aliira emitala. Bannange tuli mu kabi tusula ku bubi ne Kabagambe ettaka lyatwala si lirye bibanja bya Kabaka tuwa busuulu. Lwaki tubonaabona tuti lwaki tukaaba olwa Kabagambe oba ayagala agende enkole naye wano ettaka lya Buganda alibeeka alyesonyiwe ne Muyanja genda oli ente za Kabagambe. Buganda Land Board yerina ekizibu tewali nsonga lwaki tejja kutunnyonnyola si bwe mulindo okusosa ffenna ng'abo twatandika nsigaddewo bonna bwe twalinga bafudde bakoze eki baweddewo bali bonna eno rigimu mpya ne Buganda Land Board yerina obuzibu obutava bukuukuubira kubanga freehold tesobola tukutuula ku Maryland nannyini ettaka nsobere yasobola okukola ki okutuyamba. Madam RDC nze mba musaba kimu ffe kufuna security wise tutatemagana naye nga ku by'ettaka abatuuze nziremu okubanyonnyola ajja okutugonjoola tuteekwa kubanga nannyini ettaka ne nannyini ettaka oba si kyo buli omu bagende mu kkooti zituyambe. Ebitongole bino byonna tubiyiseemu okumala ebbanga naye tebijja kubaako kye tuzza okiwulidde
kubanga toyinza kuŋŋamba nti Kabagamba alina ekyapa ekya field oba lease ate nga ne nannyini ttaka waali ayogerwako ne nannyini ttaka tavaayo. Abatuuze abaami ba Kabaka mwe liiso lya Ssaabasajja Kabaka wansi mwe mutusibyeko bino byonna. Tewali nsonga lwaki temuvaayo kutubuulira. Twawandiisa ebibanja ne tubaosinye emitwalo 10,000 oba twalimba mwe mwandikidde butereevu. Mwami Kabagambe obuyaaye bwe oba mubbi oba si mubbi si ffe tulina okujajinga obubbi bwe kubanga nannyini ettaka waali ne nannyini ettaka nakati olwaleero atulaze nti taliiwo. So RDC maama ku nsonga era ebyo ssebo nabyo okuggyako nga tokkiriza nti mu Luganda bwe tuba twogera tuba n'omubumbirano ensonga n'eryoka egguka. Wano olwaleero honorable ne madamu RDC we mutudde kitongole kya Bwakabaka, wano lusuku lwa Kabaka, wano wakawuuta mu Bwakabaka bwa Buganda. Yabeera alabirira olusuku lwa Kabaka. Ekyalo kino olusuku lwa Kabaka. Ekyalo ky'e Kaaburo kyabalere baabanga bafuuyi bandere. Ekyalo kyabalere kya Bwakabaka. Ekyalo Makukuba kyalo kya Mukodo era kitongole kya Bwakabaka. Nze nkuze oyo akiyita okulanyira abaali mu buufu butuufu. Nkuze mmanyi wano tuli ku ttaka lya Kabaka. Naye lw'enfuga egy'ekyukakyuka yajjawo kkono Obwakabaka. Ate Katonda n'atuwa omukisa ne buddawo. Mu kuddawo bwagenda okuddawo ng'omwami Guludene yateeka liizi wano ng'ayita mu land decree. Nzije siwakanya. Nali muto naye ebintu mbitegeera. Bino tulaba ku TV oba ku leediyo amawulire agasinga ensonga z'ettaka bagenze nga bazigonjoola ne zima ne ziggwawo. Naye zaawano ez'ettaka lino tetumanyi lwaki zo teziva mu ddiiro ekitundu kifune emirembe abantu bateere emirembe gibeere mu kitundu kino. Ssebo maama RDC tubadde tusaba ensonga zino zikutuke mugobe muleme zikwata nga abakwata omuliro buli akwata ng'omuliro ng'ata pozi sijja kuva waggulu nga sanjudde naye bintu bingi bigenze bikolebwa nga kyateekeddwawo tuba tuli awo ng'atandise okuleeta abagula ettaka abwe Kaaburo endulu ne zivugaawo omwami omulere wa Kabaka owuli omukulu Dani Mubiru yalina n'eŋŋoma eseeremu nga zikusa abantu okuba okulima enguudo saagalagamidde. Kati bwe baakakubanga akagoma ako abantu fena b'emitalo akolaki twakuŋŋaananga ne poliisi ye Naggalama n'abaali babuwerekera ku mukulu Kabagambe baakatwana kati tukolaki tetulina abantu ne batandika okukubanga enduulu tuba tukyalina okwebyo nga Kabagambe atuli mu kooti emukono nga tayito eya Luigi ate nga yalina freehold ne tugamba banne bino nga tebikambazi tuba tukyali awo. Ne RDC yajja n'enkoni ng'alina enkoni ne buutusi mu station wali enkola naye nga bamanyi abakuumaddeme ne batwegungulwa mu ngeri y'okusalako naye buli musirikale nga ku muntu kumpi olugalo luli ku twiga bamwene tekwali kuteesa yalagira bulagizi n'agamba ettaka eryo ye kyalaba liteeka okupimibwa nga ge magezi geeretawo. Twagezaako okubuguva bamwene yagaana era ekiwojjowojjo enduusa ntuvuga ekyavaamu ettaka lipuntiddwa. Lyo ly'ettaka lyokka eryapuntibwa emirundi ebiri mu ngeri y'ekivandulo kuba ku mulembe gwa Mini era kyali kivandulo ne ku mulembe guno era kyali kiki kivandulo. Ekiro ekyo kyatwala kumpi wiiki nnamba patro Naggalama nga twali kyalina obukumi buliyo nga buweereddwa Kabagambe okupima ettaka lino lyonna ery'ebyalo 3 wiiki nnamba. Ekiba ebyalo bino ne liizi eri eyali enkadde amalala lwaki abasirikale oba abakulembeze abatufuga maama RDC oli mu bitabo tuzaalibwa kuno Makukuba Kaaburo Nkulagirire waaliwo nali nkyali defense Obedi nga ye meya waffe bajja n'ab'Emmengo tubeesiga naye tubeesiga ekitono bannange ab'Emmengo direct nali chairman wange alina siwa Grace batandikira waffe eri mu Kimogera ne bampita Abasi Kabenge nanga David bakuwa emitwalo 5 ne mutabani wa Guludde ne Robert jojo yote yaliko nanga amutulaga obuyinza nga ab'Emmengo bebaze okubuuza obu nembaga mugende Kaaburo kuva Kaaburo babayo na mboko mmotoka ne buddayo obw'Emmengo. Kati bwe tugamba nti tunoonya bya ttaka tulinga abali mu katemba
omusirikale yamanyi bya mu bitabo. RDC yasoma bitabo. Lwaki ffe abantu ffennyini nzira ku kya mmeeya baveeyo bumu bagambe abataka Nkulagirire Kaaburo Makukuba leero ettaka libaggiddwako mutegeeragane ne landiroodi tukkirize tube mu kwetema. Landiroodi ye gundi naye tugenda kufa. Twakula bakaanira ttaka eryo ffe twali tumanyi muzeeyi waffe Kaaliddi nga yakaana naani ne Guludeni. Owuliriza ng'ente entalo ziri eno Kaaburo ng'ewaffe Makwateri. Naye ebyo bye bagamba nti tuleete basajja ba Kabaka ssente yeegonza omutaka bo babapokera ffeno ne twetema. Maama tweteeke mu kitongole. RDC nali mu security meeting emu kuba zize zibaawo nnyingi. Ekyamazima nina lulingize nakola nga ndaba kisusse abantu bano lwakuba nti budde naye balina ebigambo bingi nnyo ate ebibali ku mutima ng'olabira ddala saawa yonna waliwo obutemu. Baatuuka okuŋŋamba babakonkona ekiro basirikale. Babakonkona ekiro oli n'agamba kati kwaliko eyayogera bw'ali ne wano sijja mubasongerako. N'agamba nti bannumbye ekiro jambi yange nagiwagadde. Ne bakoona be bakonye ndowooza ne balemerwa naye yagamba nali ngenda kutema omuntu omutwe gwe wali ku ttaka. Tulina ekisomoozo ekirala nti gwe bayita maneja wa Kabagambe gwe bagamba alina ebyokulwanyisa Namige era kyewuunya wuuyo abalimu tewali obuzibu bwonna kwegamba ye wanjawulo nnyo abeera ku zipatro abeera n'abasirikale ba poliisi abeera na kiki bingi. Kakati nze gwe bagamba akulira security bwe mbanga nina kyendabye nti tugenda kufuna obuzibu kubanze bwe ntunulira Muyanja n'abatuuze bano bonna nendaba nga tugenda kufuna obuzibu natuuka n'okululinga ne ŋŋamba nti omwami oyo asooke awumuleko ku kitundu kino awumuleko abantu bawobeere kubanga nze okulaba omusaayi nga guyiise nga bassa omuntu ng'ate muŋŋamba nze akulira security kijja kulabika bubi. Era nze bye nabirulinga Yesu biyinza okuba mwabiraba mu bukyamu naye nze ng'akulira security omwakwasa obuyinza obwo kye nasalawo kyekyo. Byonna bye nasalawo tewali kyagenda mu maaso. Tuyinza okunkwenyakwenyanga bwengulira security bagende batta omuntu ate meeya kyazze kitya nga nalaba obuzibu obugenda okuva. Wuuyo abalimu bamba information nyingi ate ababeeramu n'omwenge n'agunywa nabo. Bw'ataanye butwa bwe batamuteme bw'atakwega luka ye tukole tutya. So Madamu RDC okujjako kunkoze bulungi ti abantu bano ebigambo oba oli awo ojja kubifuna naye olunaku si lwange njagadde kujjayo kifaananyi kitwabadde bakadde bange njagala kino mukiwulirize. Olwaleero gavumenti be bantu naye njagala mukkirize ebinaaba bisaliddwawo. Bwe bagamba nti gavumenti ebagobye ku ttaka eriwadde Kabagambe mukkirize okusinga lumunaafa naye bakiragirira officially bagambe nti bantu mmwe okuva na leero era ekyo nange nja teeka mu nkola bagaye gavumenti yabagamba etya babagoba dda ku bibanja byammwe temuwulira mufe ku biki ku bibanja abantu baleme okufiira ku mulembe gwange baleme okufiira mu maaso gange. So bano bantu bo mwami mukulu mukiibi Buganda Land Board yennyini ebireete wano misana ki tutegeragana bulungi nkwatako sayabadde statement mwali mpise nga akyali kimpita kola statement okuleka okumpita mu kkooti mpa obujulizi omwaka oguwedde ndowooza Kabaka ddawo neyanza nnyo neyanzeege mwe bali kumpuliriza neyanziza leero essimu gye tusembyeyo okufuna wano nga mwami Kabagamba atugamba ali mukuba akola ki ajja abadde ayogera n'omukyalo olukiiko kubanga lwe lutujje mu ofiisi okujja okubawuliriza naye ate mukulu Namago yayogera ate nammwe mwenna mukola ki kakati temujja nakumanya bibuuziddwa nabiriwa bye mugenda okuddamu okubuuza. Ekyokubiri baŋŋambye gwe James ndi mutuuze ku kyalo kino ky'Enkulagirire. Ekyalo kino kiwangalidde kwate emyaka 5 mu 3 kubanga liizi okugenda okujja nali emyaka 7 era nali ku bantu abaasayirwa ebintu bakitange nze omu ku baali mu nnimiro Biden naye ebintu bino bize byetoloola nnyo naye ng'omwami Gudde nti Muyanja yali nayo era abasirikale bajuka mujjaja abadde nayo
ne bamutwala ekyampisi ab'ekyampisi poliisi y'ekyampisi wali kukiddeku ne masumbi kyampisi omwaka ogwo guwedde mwami balunywa yewoperation omwaka oguwedde waliwo Naggalama batuga nti pisto fe tuba twawula pisto nagundi misana teke ne bamutwala era tebayimirira ne bagenda naye lwali lumu mukulu Muyanja yampita okumunona ku poliisi Naggalama awo saidi y'ekyembe batera okunyweramu awo kaninako n'akasawo k'akawunga ke n'angamba omuyisa ebukooza era namuvuga naye mu kumuvuga bwe tutuuka ku muwafu awo ng'ebukooza waliwo omwami yali awo baye chairman yalina meetings eyalimu munange nanga sooka oyimirira awo nenyimirira bwe yava ku pikipiki nti avudde ku pikipiki yatambula n'agenda gamba mwe mukola kiwa kwaye totusumbuwa tulina byetukola ne yeetolola emmanju wali abaana abali balaba firimu emmanju waki w'omuwafu emmanju waliwo akabanda akali awo ebukooza kati kwe yagenda nga bw'omanyi abantu abakalaba ebintu beeraga nnyo kyava babikola bwaki essaati wano ngaliwo akantu kesikola ki kesimanyi abavubuka abo baamukwata ne bamuleeta mu maaso ga chairman w'ekitundu ekyo nawa nti chairman twekengedde ono kaki kaalina wano chairman namubuuza owaika kyako nti byakwerinda naye nga mugamba nedde ekyo tekijja kukola omulala kaagende siero onajja oluusi siyayinajja lwaki nti waliwo lwe natuuka ng'emmotoka yange nti efuuse ekyobulambuzi eno buli lwojja nga patro bwe bayayonoonese omuntu wa bulijjo tajja kitegerajega lwaki akozeseza ye nga tetujja banyonyola nti tetulina mafuta oba patro zaffe zayonoonese nga bwe tunaabibanyonyola mujja lwawo mwe buli kimu mumanyi nti poliisi erina amafuta ono mukwano gw'abasirikale abasinga abawansi eno banywa nabo omwenge eri kukuba ngambye mwami Muyanja mukwano gw'abasirikale abamu ku poliisi abawansi banywa nabo omwenge kati byakola emabega byonna siina n'ekimu kyemmanyinganye nga osi tutegeera madamu simulabangako na pisto n'ekyakantu ukiwulidde leero nti yalina akantu wano mu kiwatu ekyo kipya gyendi ate ku mulembe guno madamu RDC tewali muntu ono n'abeera n'ekitu ne batamukuba bifa olaba ffe gwe basanga ku kkubo oli n'akusaba serefi naye n'asanga ne Muyanja ne pisto sijja kyesibako kuba saaliwo sijja gamba lwaki naye kyampisi ye yajja ng'ate Naggalama yeeri okumpi era poliisi ebadde responding ennyo ku nsonga z'ettaka ebadde ya wano Namyoya ng'ebiseera ebisinga yejjawo n'ekyemisana yakirya wange awo naka tukyali ku nsonga z'akasajja kano twakasanze ne tiyagaasi kati tuva simanyiwa kati tuddawa naye nga bamutadde wansi wa patro nengenda netunulya bwe nti Muyanja gwe gwasooka n'omwana gwe Muyanja nangamba meeya ebintu ebyanjogerako tebiriiyo nga nalondebwa kati bw'ongamba nti myaka ena tolina kyomanyi ku mwana oyo naawe oba otulimba oba tojeeyo ki mazima banga nakusanga wansi wa patro twagala mazima gabeeyi munsonyi okirabika oluganda lwe luzibu si buli nsonga ebeera ku poliisi nti ogimanyaako tulina department za njawulo nga bwe manyonyodde waliwo n'omuntu ayinza okukubira ng'ensonga zakubuuza za CID oba za siero oba poliisi n'omuntu wa bulijjo woofiisi gy'enkolamu ya njawulo ku y'okunoonyereza kyembanyonyodde nti Muyanja mumanyi mbaddewo emyaka ena naye ensonga za tiyagaasi saazitegeerako ng'omuntu kyengezaako kunnyonnyo naye ate bw'okinteekako mbu nkulimba bw'oba toli wano egundi nga totegedde biri mu kalagi ng'ate oli kaŋŋambe nti oli Nakifuma bw'otategedde eby'omu kalagi bakikussaako nti lwaki tewabitegedde ng'ate oli mukulembeze amanya nze bampita bananywa samalo force operation ya Nagalama division ebintu bino lwaki ebisinga byetooloolera mujja gamba woofiisi ya OS operation
Office ya OSO operation yekola ku buli kintu ekibi oba ekiba kiganye mu division. Buli ekintu kyonna DPC kye bamukubirako oba OC station oba CID bagamba bana Muyanja bamukwata n'abeerako ennakanyonyi ennaku 3 bwe yava ennakanyonyi ne bamutwala Nagalama bwe yava Nagalama ne bamutwala ku ssaza. Ne mbuuzaako bulungi nti ku ssaza we yagenda waali ki? Oli n'agamba nti yali kooti. Ekitegeeza poliisi yakola omulimu gwayo n'emutwala mu kooti. Ebyagenda mu kooti abamu tuyinza obutabimanya naye ekituufu omwami yatwalibwa mu kooti. Angibwa nakyo teyali supposed kubeera nakyo. Msibye mutya bassebo ne banyawo. Mujja kunsonyiwa ebitagenda bulungi nange oluse mbiwulira mu mawulire ne mu bigambo. Madam RDC okuba omunyankole tekingaana okuliraanya oba okugula ettaka wano mu Buganda. Nina rights nga namwe mweza ze mulina. Naye amazima bwe gatajja mwene ensonga mwami RDC ne MP waffe tetujja kubako kye tutuukako. N'akatuula mu meeting ezisuka mu 5 ne tutuuka ku kino ne wayingiramu bano banguze leero. Ekyo kyapa tugenda kisazaamu tekiriiko. Tubadde mu mirembe nga bwe mubadde mu bigambo. Nze ndi mulekwa siri mwana wa musirikale siri mwana wa ki. Kuba abaana ba general baze kutwala amataka gaffe nze nyine ekyapa muyinza okukigaana naye weekiri. Mba n'emundu. Anti gwoba wakanya bagambye ekyapa kyange weekiri gwe toyagala kikiriza. Katunaabeera tutya. Nze nange ebi owulira siganye. Abantu abaliraanwa ente ziyinza okuwenda olugo ne zigenda mu ndimiro. Ate bwe bankubira nsasula. Teri yali yankubiddeko nti ente zigende mu ndimiro ne ntasasula. Era oyo witness akimanyi. Oyinza obutasanyuka kensasudde oba katono oba kisobola oluusi mbasi bimanyi ngamba tegeregana manager tegeregana n'abantu obente sengenge weeri mugiteekeko. Temujja kumenya nyumba tutwale amateeka mu ngalo. Ennyumba temwagimenya teyakonebwa. Enyumba yakonebwa bate yakonebwa. Yakonebwa bate yakonebwa. Kale. Kuba nange nina rights ate nina ekyapa. Ekyapa ekitanasazibwamu mukitegeeza nti nze nanyini ki? So ekirala banange ffena tusobola okubeera awamu. Nange njagala kanzu. Njagala ki? Ate omuntu bw'aba tunze kikyofiirwa n'ogamba banange. Mu mutaka oba gwe tomanyi oba tokola kino ngamba naye wali akantu nange nafunye obuzibu njagala kutunda nawe kanzu yo yiyo tutambulire wamu tutambulire naye bwe tunaabeera mu bino saakasi nga twogera mazima ettaka weeriri. Mwami Kabagambe wanjisebo mbadde nsaba otunnyonnyole bulungi. Ankuba ebifaananyi akyage madamu RDC ngende ku patro. Security weeri omuwafu. Emmanju waliwo akabanda akali awo. Ebukooza. Kati kwe yagenda nga bw'omanyi abantu abakalaba ebintu beeraga nnyo kyava bikola bwaki essaati. Wano ngaliwo akantu kesikola ki? Kesimanyi. Abavubuka abo baamukwata ne bamuleeta mu maaso ga chairman w'ekitundu ekyo. Nawe nti chairman twekengedde. Ono kakika alina wano. Chairman namubuuza waika kyako nti byakwerinda. Tuze abaliko balina okukola ki? Balina okusasulwa. Naye nga Buganda Land Board emaze okugyawo empewo nti ettaka eryo si lyaki si lyayo. Naye nga tetulinawo ngeri yonna kabe RDC nga tetunabanga bali tabanabakakasa nti ddala ettaka eryo si lyaffe. Bwe tuyinza kugamba mwami Kabagambe nti ate nawe si ki si liryo. Kakati twagala okumanya landlord omuki omutuufu. Abantu bano tukkaanye ne landlord oyo oba bamuwa busuulu oba abagoba ku ttaka eryo akolereko ebibye. Ekyo nakyo tukole ki tukimanye. N'olw'ensonga eyo ekyatuyizza olukiiko luno olwaleero mukyala RDC nga tusuubira nti tujja kuba abantu bano bajja kufuna ku tulo nga bw'owulidde babakonkona mu mayumba
abalala babeera buli kaseera babeera ku bondi za poliisi, abalala bamakomera babeera mu kooti. Benzije mu kooti wano bawera, oli mujja mu kooti buli kaseera, oyo mujja mu kooti. Nze mbaterawo balooya, oli nze mujja mu kooti. Era lwe siriiwo amasimu g'ofuna ne wemba Bulaaya, mukyala wange nansindikira. Baŋŋambye leero eriyo kooti, abantu b'e Kaaburo babaleeta. So nange nkoowa basebo ne bannyabo, kubanga obunkenke bukoze eki? Abamu batuuse n'okufa RDC. Waliwo gwe baatwala ekitale olwadda wano n'afa. Naye ng'ekimutta ki? Ettaka lirikola ki? Liribasa. Abamu bakonya amayumba gaabwe, basaaye emmere yaabwe. Abantu bano bali ku bunkenke obutalabikangako. Oli agenda okukeera ku makya ng'omusiri gw'ebikajjo baagusaaye. Kwalowooza okuweerera omwana, kwalowooza okugula akagaali, kwalowooza okulisa famire ye, naye nga omusiri bagukoze eki? Bagusaaye. Emmere bagisaawa, n'otuukawo naawe ennaku n'ekola ki? N'ekukwata. Wiiki emu bbiri ssatu nagenda awo e Kaaburo ng'omusiri gwa lumonde bazze ne baguwonoona gwonna ne guggwawo. Ate nga kyabulabe mu ggwanga wano okusaawa emmere yaki? Y'omuntu. Omuntu alina famire, bw'omusaayira emmere ye agenda kukola atya? Kati effujjo erikolebwa Mwami Kabagambe ne maneja we olwaliwo twagala likome, ng'ate bakuumi wa poliisi, kubanga ekyo nakyo era abatuuze bano badde bakirumiriza. Buli lwe bagezaako okwogera nga bajja babakanga nti kakati kibomba gw'osinga okwogera enkya tugenda kukima. Gwe tugenda kukima nga muyeekera gwe tujja kukola bwe tuti, kubanga bo balina amagye, balina ne poliisi. Twagala tutegeere, era y'ensonga lwaki twayita DPC, naye abeere wannyonnyola ebintu bino tutegeerere ddala nti poliisi ye gye bannyonnyola ye ayogera ki ku kintu ekyo. Ate n'akulira security naawe otuyambye n'okola ki? N'obaawo wano. Twagala byonna tubikole ki? Tubitegeere. Abantu bano basobole okufuna ku buweerero, basobole okufuna ku tulo. Ebya kooti wowe ebiri, kubanga byo toyina ngeri gy'oyinza kubikyusaamu. Naye ebimu ebyokusaawa emmere yaabwe ate bo ne batwala emisango ku poliisi, atuteyo omusango ku poliisi ate gwe bagamba nti gweyingira munda. Kakati kitwewuunyisa. Ffe tusaba busabi RDC engeri gy'ozzeemu. Abantu bano tugenda kubawa omukisa basooke bakubuulire obuzibu obukola ki? Obujja mu ofiisi ya RDC, directed to the RDC, okundaga nti ettaka ly'e Kaaburo, Makukuba ne Nkulagirire bya Buganda Land Board. Era njagala okuwandiikira registrar okusazaamu tayito nga Buganda Land Board esituse n'ekola follow up ku tayito eyo ng'esazibwamu. Ekyokusatu kyenjagala, njagala okumanya oba freehold yasazibwamu ne baddayo ku liizi y'Obwakabaka oba ekyapa kya Golden liizi yali tekyatambula. Kakati si gwe lawyer wa Buganda Land Board. Tuleke ne honorable n'abali mu lukiiko luno abali technical okuhandlinga issues ne Buganda Land Board, because obimanyi bungi nnyo naye tebisolovinze dispute eri ku bantu. Era simanyi lwaki obimanyi nnyo to that extent naye abantu bakyanyigirizibwa. Ng'ate olabika ng'alaga nti obimanyi to the dot. Madam, tulina ensonga lwaki twabawandiikidde, because toli representative waabwe. Tuleke bajje bannyonnyola abantu ekituufu. Yensonga lwaki n'olukiiko Mwami Kabagambe lwe yatusaba okusazaamu twalusazaamu, kubanga twali tujja kubeera unfair okuwuliriza mmwe nga Kabagambe takola ki? Taliiwo ne Buganda Land Board teriiwo. Madam, njagala ab'e Buganda twabayise tebazze. Bwe banaaba bali interested mu ttaka lyabwe era bajja kujja basisinkana abantu. Nga n'ekyapa kya mukulu Kabagambe bakikoze eki? Bakisazizaamu. Konsaani yange ebikolwa ebikolebwa ku bantu bano ab'ebyalo ebisatu byaki? Nedda mmwe mumukaka kati mbasaba musirike mu bubi tuse ate okulinnyirira poliisi n'okutulugunya abantu ba Mwami Kabagambe. Kubanga olw'okubanga mulo yes omanye emisango ffenna tugizza. Ojja kukwata ente ngeze eridde emmere, ente ekutudde yokka okwate ejjambi y'oteme ente. Owa mukwano nze njogera byange, nakugambye wano siinaawo Sezaala gwe nsanyusa nti mutabani wagenda kumpasa. Njogera byange. Ate era y'ensonga lwaki mu mwenna nze RDC. Olaba abasirikale tulina bangi naye bonna
bamanyi RDC. Mpozi owokubiri toli musajja munene nnyo antakibu. Kimenya amateeka g'okwata akakebe ka tear gas. Era simanyi gye wajja akakebe ka tear gas. I want my CI to give me a report on that. Akakebe ka tear gas gwatali wa poliisi atali musirikale wali okajjeewa. Era mwami Kabagambe nkugamba nti oyo si muntu mutuufu okola ku faamu yo. Bw'aba asobola okuba ne tear gas mu bantu taba muntu muki mutuufu. Abantu bano betukozesa balina obuyinza obw'amaanyi bwe beewa. Omanyi waliwo kye tuyita power and authority ekijja n'ebifo abantu mwe batudde. Okubeera manager no kintu kinene ku faamu y'omugagga. Kaakati omwana oyo obuyinza obwo abukozesa in an excessive way. Nkusaba tufuneyo abamu managinga kuba sigenda kugamba nti mugobe amanyi faamu yo gyeyitira. Naye tufuneyo omuntu asobola okutabaganya n'abantu bano. Era bwe kiba kisoboka tukuba olusiisira otutelewo n'ofiisi wano mu muluka guno managing ensonga z'ettaka lyo. Ate ne ssente ng'ente ziridde emmere nga maama oli mu biru ne zirya eka namba eya lumonde egula ssente eziwera emitwalo 5 mwami Kabagambe. It's unfair. It's unfair. Tubeere considerate amalagala ogula ebisawo ebiwere 15 okusimba eka. Kakati bw'ogagula ebisawo ebiwere 15 omuntu n'akuwa emitwalo 5 nga n'okutema ebikata n'okkola okutaddemu. It's being unfair. Naye nammwe mbagamba nti nze kati mbanjulidde Guluddene tannandeetera musango nti Kabagambe abba ettaka lye. N'olwekyo mbagamba Guluddene ne Kabagambe beesootinge. Aba Guluddene be baliwo mu butuufu bw'okubaweereza. Kibi nnyo siero omulamba n'olaba wa poliisi atisse ekisawo ky'omuceere ng'ate muzze kuba lukiiko ku kyalo ne mutalukuba ne mutikka ne muddayo ku mafuta ga gavumenti ne muddayo nga mututte omuceere ne ssekkokko n'enkoko ate ne muba nga temukoledde bantu. Y'ensonga lwaki olaba bano batuvuganya nga bagamba nti gavumenti yaffe mbi. Naye obubi ate buli muffe abaweereza mu gavumenti. Mbadde nsaba tutereeze ennyumba yaffe. Bino ensonga z'abano tujja zimaliriza si nzibu. Tulina kubabuulira bakyuse mindset. Tubirina awali Buganda Land Board nkubulira honorable wona waliwo issues. Tulina okukyusa abantu okubajja mu kiri okubajja mu kino bajja kumala embeera ekonki. Naye mbasaba Constance njere tugireke lumonde tumulekeze ne bwenva wano nompe ettooke tompa siritwala kubanga bagenda gamba RDC bwe yajja mu kwetikka kiki matooke nze temumpa saagala. Tuyise Buganda Land Board ejje okulungamya naye tetulabyeko mubaka ava mu Buganda Land Board naye eyeyita nannyini ettaka ku sayidi endala mwami Kabagambe omukisa tukufunye najja ye n'alaga ebibyo byalaga nti naye yagula oba ayina liizi ku ttaka lye limu. Wabula ekituyisiza ekisinga okubeera ekikulu nga bo bali abakulu bakyakaayanira biri Buganda Land Board ne mwami Kabagambe ani landlord omutuufu. Insecurity eri ku kitundu, obubbi obw'emmere n'ebisolo n'okukaalakaala n'ebintu ebikangakanga abantu ne basentebe okubatiisatiisa. Ekyo kyasinza okutuleeta abantu baffe tebava mu makomera olw'ensonga ezimu oba endala ebitategeerekeka. So kwe kuyita DPC kubanga yatwala poliisi ne tuyita ne RDC ne RPC basobole okujja okulaba nti ebintu bino ebyogerwako ebya insecurity bisobola okukkakkana era ekikoleddwa. Be balowooza nti abantu beboogeddeko nno bakaalakaala n'emmundu emisana ttuku basindikiddwa CID bamugambye abanoonyerezeeko era bwe kizuulibwa nno babirina bagenda mu kkooti bennyonnyoleko. Na buli muntu yenna yenyigidde mu kutulugunya abantu n'okumenya amayumba n'okulya ebisolo by'abantu yenna agenda kunoonyerezebwako era ajja kukwatibwako omukono ogw'ekyuma asobole okuliwa ebyo bye yalidde oba bye yabba. Ng'ate bwe tukola ne ku nsonga ez'okumanya ani landiroodi omutuufu omuntu kwasobola okubeera nti gy'alipootinga oba kuwa busuulu n'ebirala ebifaanana bwe bityo.